Omwaka guno gwe tutandise nze ndowooza nti guledi y'okunyeenya amabina nga mwanyinaffe we waali mu kkola ne guledi y'okwetundira ku social media yandibadde ekoma. Waliwo trend y'abaana abawala. I'm talking about lowness, abakiyita endya. Abantu okubeera mulamu obwa wansi, obusembayo okubeera obwa wansi, obunyoomebwa ng'ate yeringa trend. Nolaba omuwala omukulu ng'ali ku TikTok anyeenya akabina. Waliwo n'engeri eyajja kati ey'okwambala oli n'akyusa akabina ne yeetoola bw'ati. Ezo nazo n'enkola. First of all, sinkola za Bwakatonda kyokka gwe ng'omuntu zijja kukosa olunaku lw'enkya kuba ffenna tutambula waliyo olunaku lw'enkya. Era abamu bajja ne batubuuza ebibuuzo naye gundi gwe nga tonnawasa ate nga muli mbakazi. Abantu abasinga nze mbalaba ng'ate obulamu bwabwe bwa wansi. Ate betuwangalya walaba Victor Kabenje jobe yali akaaba mu omukazi yamulekawo Kafeero yakubuuza nti bw'oba onenya setaani okukukema yakusanga wanga akukema. Setaani yakusanga wanga akukema. Abantu abasinga tunenya setaani naye yatusanga wanga atukema. Omukazi gw'oyina yakukaabya wamugjawa. Obulamu bw'endongo n'abantu abubeeramu beebamu. Osanga omukazi yali ewawalukaga ng'afumbe wakazi bw'ekkapo. N'osanga kazi bw'ekkapo ng'akaaba kumbe naye yamubbawo bweru wa kikaali. Kati life eyo waliwo kye bata personal growth. Omuntu okukulaakulanya obulamu bwo n'otandika obuteeka ku level eyeegombesebwa. Ekintu ekyo ffenna kikyatubulamu naddala ba artist n'abantu abali mu media. Kati gwe ng'omuvubuka brand yo kikulu nabo oba ku TikTok n'obala ku social media obulango obujja gy'oli kitegeeza empisa zo. Nze toyinza kundeeta bulango bw'amaanyi ga kisajja oba bulango bw'amazzi nti Dr. Titulangire katyubu kano omukazi wakeesiiga aba n'amazzi mangi. Nze toyinza bindeetera. Sifunako kalango nga nnanga basawo baganda. Tebankwira na simu nakumbuuza kubanga bakimanyi. The way I branded myself ojja kunsanga ku bulango bwange kuliko Pinkett. Bakola ticket be bakyasinze mu kukola ticket. Kuliko Tavani Woods Kabuusu ekifo ekyasinze okubeera ekyomulembe mu Kampala. Wabeerayo comedy, wabeerawo ennyimba, wabeerawo era wagenda okubeera na Kampala Business Awards. Eri wali Kabuusu, waliwo embaga, waliyo birthday n'ebirala. Ojja kunsanga njogera ku Hamu Kiggundu, Hamu Stadium Nakivubo. We wali Hamu's Fitness Center. Wagenda okubeera Africa Cup of Nations 2027. Ojja kunsanga njogera ku NRM, Yoweri Kaguta Museveni, Commander in Chief of the Armed Forces. Ojja kunsanga njogera ku WOC, Operation Wealth Creation. Waliwo omusajja bamuta General Sale. Bagabidde abantu endokwa, bawadde abantu ente, bawadde abantu emmwanyi, bawadde abantu entandika okukola emirimu gyabwe. Era olaba DCCU, Digital Content Creators Uganda, tuli mu kutambula eggwanga lyonna nga tubalaga emirimu egikolebwa. Tulaba ne ba Bukenya ne ba Jobless ne ba Rachel the Blessed One nga tuli side z'eye Busoga, side z'Ebugiri nga tuli mu kulaga abantu Mayuge, nga tulaga abantu Kokowa, abantu balina ssente zaabwe. So this time better kubanga baganda bankatonda awo omuntu ebbanga kyovola bafa abalokola omuntu bwafa. We don't say rest in peace. Omuntu ekyakikola ku nsi kuba Katonda akuwa obudde ku nsi okukola by'oyagala n'ovaako ku nsi ng'ekyamakulu ky'obadde okola kunyeenya amabina. Bw'oba onyeenya amabina ku TikTok n'okukola live ng'owemulanga basefuko n'obulanga obugenda okujja gy'oli bugenda kubanga buli mu mbeera ezo kubanga bw'oto bwe brandinze. Kyokka emyaka bwe ginaagenda gikula ng'onoonya omwami oba ng'onoonya omukyala ebyo bye wajjanga okola n'emikwano gye wajja ozimba because there is power in association. Kyovola Bayibuli egamba nti oyo atatula ate Katonda yatatuula ku mmeeza z'abanyooma. Psalms chapter 1. Ate amaanyi agakola future gali mu Katonda. All power belongs to God. Matthew 28 verse 18. All power belongs to God. Kati nze mbalaba awo n'olaba Kadaama yagenda kukola ayogera ebintu ku TikTok ebyobuwemu ebintu ebiswaza nga yo omukyala simanya nze gwolaba nabadde mu nsonga simanya kati gwolaba njagala musajja bali ku live. Kyokka yaleka abaana e Kampala, yaleka abaana mu Uganda, maama mulamba ninga ayogera ebintu ebitaliimu na makulu. Womukat School of Journalism and Mass Communication twalayo omwana wasome ate omwana wabeere mbulamu obulungi. Ffe gye twasomera nasomera ku Womukat School of Journalism and Mass Communication gye nafunira amagezi aganyambyeko mu media. So we are thinking about personal growth, okuvambulamu obwa wansi. Tukulidde maka amononefu kyobola banabagamba abantu b'oku TikTok ne social media batono abaweebwa ekitiibwa. Why?
abantu bavudde mu family manaku bakulira mu family tata ali yekka mama ali yekka bakulidde mbe family bibi polygamous okulidde wa step mother nabbo obupalebo nakusiranya kati oli ku social media mu 7 era abantu abasinga abatawagira government naku yebaluma nze government sijinaako obuzibu ate negenda okudda konja kubanji wagira because nze am doing well waliwe yazze kubacha na nvuma nangamba muze ndi omu kubanyigirizibwa ne mugamba ekyo kunvuma kye kiraga nti onyigirizibwa abanyigirizibwa banji nze sinyigirizibwa ne bwe mbanyigirizibwa sijja kugamba kubanga ensi ya bizibu Bible yatugamba nti ensinga ekyaliwo okusiga okungula okukaaba okusanyuka emisana ekiro endwadde okuwona tebirigwawo bwavu ne ssente tebirigwawo kati gojjoka kasotambuze nyigirizibwa kyenva ntambulanga mpemula abantu no sense oyagadde bwagazi kuwemula abantu si kunyigirizibwa kupulesa okuwemula abantu wadde ojjo omwana ng'ali bweru eyo n'avuma madamu n'abakooba bagenza okutuuka ewaabwe nga nyina awaata nga munaku kati abantu ng'abo betuteeka mu makamba olw'okuba omusanze ku TikTok anyeenya amabina ng'ewaabwe bannaku nze sisobola kuwasa mama wa Winnie wa mami yadda ku live n'afuuyirako omuwala omulungi. She's one of the girls abasinga obulungi ku TikTok. Yafuuyira ku live. Ne bamuwaana. Kane bwanyenya akabina mwenyinyala. Abaana bato kati sibazaira baby ne kawala kana kawala ka moti. Katambula kali bukunya. Gwe kabi, gwe ino tuguruguru okuboti mula wa moti bwatatambula oli bwerere. Obupale bulabika mukazi kyatambula ng'empale erabika ey'omunda. No sense. Ebyo bikola ne bikunyumira myaka 2 mugumu nebo naweze myaka 29 ojja kulaba nga byali byabusiru ngata abantu babiraba kubanga TikTok tejjayo bintu. So we should think about personal growth and moving beyond we should not move beyond righteous guidelines oba godly standards. Waliwo godly standards, waliwo worldly standards ennungi and satanic standards. Kati muganda wange ng'okyali myaka egy'obuto bine byo opposition webiri abayimbi bokoppako waliwo abali timu Alien waliwo abali timu Paraso timu Bobby Wine timu Bebe Cool n'ebirala wegendereza okoppa lifestyles zotamanyi wegendereza okukola challenges z'abasefuko n'abalala abavubuka batandika trend impole y'okufulumya obutambi ebyo nabena sibyabwa akatonda era sibya ng'ovuddeko ne katonda maama we ekintu kyatasobola kusanyukira tokikolanga. Never shall you do something which your mom cannot be proud of. Tukola kusanyusa bazadde baffe naye weebuuze kino kyenkola singa mama wange akiraba kinaamusanyusa. Kati abantu bannaku ate nuupu nejja abantu basobola kuwagira noopu Kyagulanyi ne bwayimirawo ennaku 2 nanyinyonnyola ate mbayimbi abasatu yali mukwano gwange yali Kyagulanyi kuba gwe nakoleranga n'ennyo ne kuddako Bebe Cool Chameleon tufunye ebiseera bino nga tugenda mu campaign ya 2020 teyali kyali wange. Neze Bobby Wine bwe yajja okutukulembera ku mpaka nenga tojja kummanyira tojja kunsinikira sijja kukkiriza nagaana. Nze Kyagulanyi namugana okunkulembera tajja kunkulembera oba ayagala agenda akulembere jjajjaawe neze tajja kunkulembera nagaana because I cannot accept that lowness okubeera wansi peasant life. Abantu abasinga betutambula nabo betukuliramu betuwangaliramu they are peasants. Abantu abannaku abantu abawansi abatalina plan abalemererwa obulamu be bakazi abali ku TikTok betukwana abali ku Facebook betuzaalamu abaana betugobera ne ba artist n'abali mu parliament bona banaku. Mukwano gwange akankwasa Balinega akulembera Nema webale emirimu gyonna gy'otusaako engalo National Environment Management Authority mukwano gwange n'oyo musajja musiraamu nekyali wange akulembera Nema akwasa Balinega webale emirimu gyonna gy'otusaako engalo nze Dr. T mutukufu status Benz osobola kunkubeera ku 0706 24 29.